Yandaba jebaleko amanya gange bampita Mikisi Msitufani nga ensonga endeese wano siri muntu aleta business yange moso bwe kituuka ku family yange abangoberedde ebbanga ddene ku internet but I believe nja kukozesa ekigambo ngambe maama w'omwana wange oba nga gwe mumanyi nga Bash aina statement ezimu zakozesezza nga however much they can affect me, I understand, but desigenda vayo okubyogerako because at the end of the day fenna tuba n'obulumi ku mitima oba fenna tuba n'ebituluma naye tekitegeeza mbu tubirete ku internet lwasonga internet terina kyegenda kugonjoola. First of all njagala mbazeeyo mabega mu 2021 I was this man yali abeere waka ne mukyala wange munju nga nva ku mulimu nenkomawe waka nenve waka nengenda ku mulimu. 2021 if you all remember baata video ya Bash nga akisinga omusajja mu ndabirwamu and bali ku skies enagulu. Omwami oyo bamuyita Shafik Shoes. Ye video yasooka okuteebwa mwenna mujjukira by then Galaxy yasooka okuta video eyo. I think I paid each and every blogger aleme kwogera ku bintu ebyo but era nenvaayo nze kennyini neŋŋamba byadda because aba TikTok abaana bali batandise obyolekera bla and stuff. Video eyo ngenda kukkiriza njogera amazima mbu ye kanaaluzaala ya buli kimu oba y'ensonga lwaki tutuuse wano we tuli olwaleero. Era video eyo nze ng'omusajja eyalekanga mukazi wange ewuwe oba ewaka ngende njiye teyandeka kyekimu. But you also know that we got a misunderstanding. You had this man yali akuvuga n'omuyita, you packed your stuff, but that night in a art break nganze we nali ndowooza kuba wandeka munju and I only had a single friend in this world, it was you. Wagenda ku skies omusajja n'akwebakako that all night empeera n'okomawe wange netuddawo nga gwe atalina kyokoze. In that process when nalaba ebintu ebyo I came home. I think olunaku olwo nava ku office nenkomawe waka. I looked in the eyes wali ku simu ne mukulu wange n'angamba ebigambo bino n'angamba Mike tokuba mwana w'abandi kubanga I swear najja sikikkiriza. I didn't blame you so much because we had just met and we rushed stuff kuba Bash nakulabanga ennaku 2-3 week eddako netwewasa. I understand you had men you were seeing and stuff but nze ng'omuntu I only had you. So nga wayisewo wiiki emu ebintu ebyo nga bitrendinze there is this lady ankubira essimu yali lubuto mukazi wa Shafik aŋŋamba sebo gyebaleko mbadde nkusaba ogambe mukazi wo ave ku bba wange nina olubuto lwagala vaamu but because of your wife. Bash, I came back home nenkubuuza are you still dating this gentleman? You told me no. This lady recorded you we mwali n'omusajja olunaku olulala we bakubira essimu Bash nojja ku musajja oyo essimu. I think I was at work because okimanyi nakolanga kiro nga nkomawo kire waka. Nojja ku musajja oyo essimu n'ogamba mukazi we nyabo ono ojja mukubira essimu nga tali busy kati ali busy. You were busy making out with that man ng'obeera under my roof. You cheated first. Bash, this lady nangamba agenda sasula amawulire biki ne mugamba I'm going to sort everything out. Maybe bawo ayagala omukazi ng'omukazi takola ki. Of course I had to cover you up. Omukyalo ono olubuto olwo lwavaamu oba lwali lugenda kuvaamu one of the two kubanga of course I was blinded by your love nga sisobola kusidinga with at any point era nga muddamu nga bwenjagala but she was warning you about you nebyozomukola in a relationship ne bawe but I was like you're under my roof but when you were moving out there with this man under my roof and you used to make out with this man under my roof
To cut the story short, eyo wala mukyala wange buli we twatuuka mu mwezi ogw'omusanvu ne tuyomba wano banga sirabangako ku relationship omuntu nga bayombamu katono omukazi n'asiba ebintu n'agenda. You're the first person in the past 4 years Bash buli we tubadde tutuuka mu gw'omusanvu obadde onoba. The last time you left home omusajja yakuwasa, omusajja oyo wa Germany ayina abakazi babiri mu Uganda. How do I know? Omusajja oyo boda gayiwe gwakozesa gwe yatumanga ewuwo gye yali akuwasiriza, gwe yatumanga ew'omukazi omukulu n'omukazi omulala omuto ng'oli mukazi wa kusatu. So of course you know I loved you dearly. I believe you're the first person I've ever fallen for. Nengwa mu love. So Bash, I always cried for you. You have my recordings when I'm crying for you. I even made videos crying for you. You also know that. Not one, not two. Bash, this gentleman came back. Nakuwasa. He got to your house. I remember, because I wanted you, I always followed you. You know everything. Because you were the internet woman. I could not let you go. Because every time I tried, abantu ku internet nga bagamba omwala yakuzimba omwala, and nze I was not so much into internet. Ochimanyi bulungi nze I could post on TikTok, I sleep, sisoma comment, nothing. And Bashi njukira nakubire simu nenkubuuza ondeseewoza omulenzi alinzeka ogenze n'omusajja alina abakazi babiri wangamba ekigambo kino ngenda kigumira ne mama wangu yalina bbaawe nga alina abakazi bangi. That's what you told me. Nenkugamba okay, but I could not let go. I remember I got depressed ne bantwala ne mu ddwaliro. My mom came mu ddwaliro because of you. Ngenda sala ebintu bino mangu yasigenda nnyo kugenda into details what kyewantuusaako, but all in all you should know you triggered me, and you remember what I told you when you gave birth. I'm revenging on you. You remember everything. Ekyo nakigamba, and don't you ever forget that. Bash, wasalawo okomewo ewaka because maybe omusajja w'omusama yali azzeeyo. Omusama w'omukuddayo I think n'asala obuyambi. Because you're a user and you've been one always. Leave alone because you go so ku internet nompayiriza okute messages, whatever messages you have Bash ababantu naba datinga oba you was seeing them ngonviridde. Of course in the city nkoko mbogenda va makaga however much I loved you. Yeah, I pursued girls. Njogera amazima. I tried out different relationships. But they could not work out because I felt like you're the only missing part in my life. Nkugamba amazima. So, when you were pregnant, ngoli wane waka, you know what we went through. It was hell on earth. Olubuto olwayagala ovaamu. And it costed me roughly 1.8 million okusiba akantu mu lubuto. And buli sawa we had to check in because you used to sport. Nga tuti omwana agenda vaamu, omwana agenda vaamu, omwana agenda vaamu. Not once, not twice. Olubuto olwo lwonna paka kuzaala mwana oyo I believe lwamalako miliyoni eziwere 12 ku 10. It's because I loved that child. Bash, when you got pregnant, however much I was revenging on you of how much you've treated me like trash, ewange nova onogenda ne bakuwasa n'okomawo on my life. When you got pregnant, obwongo bwange bwonna bwakyuka. But by the time obwongo bwange bwakyuka, I had got another woman. Era nga tulina we tubeera. You remember very well, olumusasulanga wano waka. Time reached. You gave birth. You know how much money I paid. You know very well how much money. How much was the bill? It was a lot of money. Mbuse bintu bingi. Sigenda of course kwogera ku bawo wa Sweden. No, sigenda kwogera ku ono guy gobadde yagala otwalira omwana we Canada. Ebyo byonna kambibuuke tebigasa. Bash, they sent you some messages.
mbona funisa omuwala olubuto London when you were pregnant at home here. Nompozesa. Of course, as a man who was triggered, I accept nakuda munga bwenjagala. Yeah. Era nembye Ghana. Not until the woman reached out to you nabigamba. Bash. Ngenda kusala ebyo byonna mbiveeko kuba tebigasa. But kantuuke ku nsonga y'omwana. Bino byonna sandi byogedde kuba tebirina makulu. These people batusunga busunzi. Naye bakusunga. Tewali gye bagenda tuyamba. Tekuli agenda kuwa mata. Tekuli agenda kola chibano bakwano buno bukwano obona bu blog obuwala. Those are a bunch of losers. I'm telling you. Mosoyo kadama. Ekyasiza okunuma wagambye sirabirira mwana wange. Bash, when my child yalina ndowooza emyezi 2, that's when you decided nali ngenze ku mulimu kola. Nodduka n'omwana oyo n'ogenda. I remember I came back here ne bangamba Bash yagenze. I called you myself. Bash no ngamba okomawo. Wangamba okomawo ne ngamba kale so genze sulako wa mukwano go, you said yes. Wangamba okomawo. I called you HO. Ne nkugamba ojje wano mwana wange Bash. That boy is my asset. That is our child. But the fact that mutaddemu sente nyingi bwezityo kitegeeza mwagala. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Nedda nnyabo. I'm not so bad. Bash bwodduka n'omwana n'omutwala, I think mukwano gwo mweru wati ye yakuddusa wano avuga Markex n'akutwala. Mukwano gwo after 1 month nasindikira message ku Instagram nangamba oyina empisa embi okoppa ebintu bye simaye ebizigo byakolo oyagala bikopa simaya wawulidde awo sawusigalo simango oyogera ne muganda wo. Bash, that's the first time I reached out to you. Nenga I didn't reach out to you mbusagala mwana wange, but you was gonna use that onfufugazi. I'm telling you. Nchizayo ne nkugamba the fact that I loved that boy yensonga lwaki I paid each and every bill nozalira bwoyagala wonna nga sikugambe sina sente gende emulago. No. St. Catherine wazalira. You know how much money it costed me okuyita mweyo process y'emyezi 9 gyonna. You have the receipts. Wajja wano omwana mukwano gwa ngamba ebyo zeke nyine I reached out to one of your friends ne mugamba omwana wange Bash gye yamutwala omukazi akomplaininga. Bash katonda akumpa na kusanga at one of the saloons wali ng'oli ne godmother oyo omwana. Bash ne nkugamba ebigambo bino ne nkugamba nyamba omwana wange bambi tomukuliza mu mbeera mbi. Twala ennyumba yange ewaka zijjewo abalenzi abo bonna bafunire ewantu ewalala otwale enju eyo paka woli esotinga wagaana. Olwo olunaku I think nakuwa emitwalo 3 wali mu saloon. I missed my child dearly, but I didn't want you to use my kid on Nafuye. No. After emyezi 2, I think Bash ebintu wabiraba byagaana. Ngobera nasa ne wa mukulu wo. Zene mukulu wo twali tukwatagana. Remember when I met you, you told me you're an orphan. Toyina bazadde. And toyina wa Luganda oba temunyumya. The only person I knew nga mukwano gwo yali Muganda wo. Omubwati. Oh, that period yonna emyaka egyo gyonna. It was me. You know your sicknesses. Omanyi obulwadde bwo. Ngaza kutwala mu ddwaliro. I paid each and every bill. Each and every bill. Olubuto lwaffe olwasooka wagambye twalugyamu. You remember very well why I told you. Bashi, olubuto lunali siruka kasa. You were a fucking sheriff. Oyina nze. Oyina gayi w'omu America. I knew everything naye nze nsirika. Ekyo nkikubuulira okimanyi bulungi nze nsobola osirikira ekintu nga nkimanyi kinnuma n'ensirika. That's why nakusaba ne nkugamba nze bansuulira omwana alina omwaka ogwo, you know my child. Omwana wange kati alina emyaka 7. 7 years old. Takeerangako nangamba daddy bangobye fees asomera ku international school. She has everything she has ever wanted. Sirina nnyo but I make sure
my child is a happy child. She's now 7 years old. You know everything. Kati ongamba otya, I will provide for Ivy when I can provide for Blue. So Bash, I will be sharing this screen recording. Bash, time reached, nkugambye nkusanga ku saloni, ne nkusaba ojje wano nze nveewo we sorting, because I knew when you were pregnant, your guy from Germany came back. My boy drove you. Nakutwala, you met that man. You fucked this man when you were pregnant. You're not young man. But remember, when you gave birth, that's when I retaliated and I told you I was revenging on you. Omwezi ogwokubiri this year, that's when you started reaching out to me. December tujireke nga munana. December nga munana tujireke, because that's when you started sending me my child. Ng'omundaga. Wansindikira mbu emitwalo giba 7 egy'okumugema, because bamugemanga, I think buli lwaku something sijukira, you know better. But you know I sent you the money all the time. This is when you're sending me my child. Mulabeko, I think December 25, December 19, December 14. But nga nkubuuza oliwa kati mu January nga 11, this is when they operated my daughter, because yali tassa bulungi. Mu February nga 1, you sent me my child, no ngamba amanyo ge galemedde munda, tomanyi lwaki. You were married, you know very well. I think yali ne bakugobayo, so you didn't have a home. No pangisa enyumba ewagipangisa kirwa. Your friend, gwe bayita Bubu, reached out to me. Nangamba ofunye nyumba, but oyagala bintu bya mu nyumba. I think wano wali oyagala kujjawo bintu, kitanda, ntebe. Zeke nyini kama kwogera ne nkugamba, Bash, omwana wange kankugulira ekitanda ekirala, entebe endala n'ebintu by'omunju. Nafuna $5 million n'enziwa mukwano gwange. Ne bakolera ekitanda omufaliso. Ne babikuleetera ewuwo. Era awo ogambe ewuwo. Ne babikuwa. February nga 17, I was in my kid's life. Wamala emyezi 2 nga siri mu bulamu bw'oyo mwana, jjukira. Ekyo kijjukire. February nga 27, March nga 18, this is your kid mu motoka eno. March nga 18, you came home, you remember. Kubanga wane wako badde ojjawo, n'ojjamu ebyokulya n'otwala, because always ngula ebintu bingi muceere biki. Ewaka we kibadde kiganyemu ewuwo, you always come here fridge n'ojjamu by'ojjamu, ojjemu sausages biki n'obitwala mu mmere, yeah? And I was okay with it, because you're my mama baby. The fact that you've been coming here all the time, almost sente nozikima wano. So, ngenda kuzanya this video. Wano wansindikire na message. Wabulona nsobedde. Ndaba tassa bulungi. Wabula bambi. I drove and I came. Chiro, we went to Third Casaline. Always, buli kirera tubadde tuvuganga, me and you. Netugenda mu ddwaliro n'omwana oyo. I think this is the reason why I've come out, nange njogere side yange, because I've always taken care of that kid. I swear, I've always. So, St. Catherine, I think 18, that day nasasula emitwalo 14 mukenda, and 14 mukenda, bill yaddako yali invoice ya Angel Wing, May. This is you sending me receipts za supermarketing of agula bintu. This is the kid nga mulwadde, and this is, I think, your friend nga ngamba ekiriwo. Yangamba, this was you sending a message. No ngamba, hey babe, we received the money. Thank you for the effort and thank him for us too. I'm taking him to the hospital now. I used the couple that was home, Carpo that was home to take us through the night. Thank you. The money was received. These different scenarios. Kuwa mano ya alwala nyo, and you know why alwala nyo. Amanyelu waje alwala nyo edu. Bash bwembala mo okuva mu gwokubiri kubanga we stopped talking mu gw'omukaaga, and you know why. Omwana oyo bwe yajja, I think that's when we stopped talking. Naye nasooka mujjanjaba with the help of your sister. I think the
first day over the second day I met you at the hospital, I gave you around emitwalo 4 nje kuyisa ogundi kubeera twali tukimanyi omwana eddwaliro terigenda mujjanjaba. All we need is transformer oil, and that's what your sister used to use okumuteekako. And at least I always came home eyewaka. I came at least every day ndaba omwana oyo every day nga mulwadde. So Bash, on the issue of the housing, wayogedde bingi nabirabye. This is my house girl over your house girl. This is the video. Uncle. Tubadde tukusabako zambi daddy waffe Godfather batusaba otusasireko kaliri akayumba kano kali risky gaasi jukira tubeera tukola eri emirimu daddy ayagala atayayemu mu nyumba omusango oluusi agenze ku gaasi naye oluusi ebeera teriiko kyobola ali abeerawo naye tusaba otusasireko ku kali eri bambi uncle at least eringazi agizanyiramu awulira emirembe ya tweyanziza nnyo uncle tutwalisira bulungi. So this was May. Mu May dewansaba mbafunire ennyumba ennene esinga kuje mulimu because omwana wange yali tasobola zanya bulungi. I drove and came to your home. I remember nakuwa emitwalo 8 if I'm mistaken nzijukizaamu. But I gave you rent nenkuwerako ne sente endala ezikuyisa mu budde. Bash, I've been sending you money kuva I think one screenshot yange eraga I've been sending you money va kuzemba denkuwa. Of course owa boda abadde ajjanga wano n'akimayo $10 because you know everything. Saagala nnyo njogere bingi. I sent you nga 11 mu Gwokuna nakusindikira emitwalo 4. Sijja kulimba mbu nzijukira zaali zaaki. I swear. Nga 12 mu Gwokubiri nakusindikira emitwalo 15. Nga 5 mu Gwokubiri nakusindikira emitwalo 10. Nga 15 mu Gwokumukaaga nakusindikira emitwalo 10. Nga 19 mu Gwokutaano nakusindikira emitwalo 25. Wano ne nkusindikira emitwalo 4. Bashi wembalamu okuva lwakomawo wano mu bulamu bwange mu Gwokubiri this year nsobola okuba nga nkutaddemu millions eziwere 10. But if you come out there no ngamba I'm not a father figure, sirabirira. I've always been in the life of that boy nga bwe nsobola era nga bwengezaako. And I remember very well omwana oyo bwe yawonamu wa traveling I think nogende Jinja. But I told you I was gonna give you 10M. Nalisizikuwambu, I'm giving you the money, but for the sake of my kid. Osobola okuteekawo ekintu omulabirire. But I understand, I know your games always, bwe tutuuka myezi gino because abasama bo bakomawo. This is you. I know you made this video oyina bw'oyagala okukakasa mboba you and Mickey temukyali, but at some point I wanted to come out no ngamba oyina stress wakazaala omwana biki, and I felt sorry ne ngamba nkola biki naye. We can all go our ways. Buli muna asigala kulo kubanga I respect you as a woman. You know that. You know that. Teri muntu yali akwogeddeko nensigala nga ndi mukwano gwe. That's how much I respected you. However bad byonna bye wankola emabega, you triggered me as a young man. I'm telling you. But you showed me I don't matter in your life. Pinji Dubai ne bakuwasa ne bakutwala ku nyonyi byonna mbimanyi. But you triggered me as a young man and noteekamu beast mode yesandizeemu. And that's why kino era nkikujjukiza nkugamba I told you, you have the messages. I was revenging on you okuzaalamu. I saw wamalira obudde bungi. I have to revenge. But again mwe wafuna olubuto ne ngamba bino nkola bikyoba. Neneebulira ng'omuvubuka ne ngamba nange nina omwana omuwala. That's why at some point natuuka ne calming down ne settling ne ngamba, you know what? Let me take care of this kid. For the house, wayogedde ku nyumba. Sizimbangako nawe nyumba Bash. And I bet tomanyi nyumba eyo weri ne bakuwa board ogendewo. Tomanyiwo.
bingi byokoze ne muno munju naye sijje ebyo tebigasa bantu kyenkugambye bana abantu just bagenda kutugulira. Yeah, and to my beloved son, I know genda kula bino jja biraba, but kyolina okumanya kiri ekintu kimu, your father loved you. Your father has always been there for you, but your mom at some point hinders me to take care of you, but I've always reached out when I can. Screenshot zo ziraga wansaba sente z'okutwala okugema omwana neŋŋaana. Bash ku sente ze nakakuwa ku mwana oyo kyogamba tolina mitwalo 7. I believe okimanyi bulungi omwana wange talinnya boda. I always sent you Uber money oba nenva wano nembawo abaana emmotoka ne bakutwala bagema omwana oyo. You know very well nga ne wemba siri mu Kampala nkuba essimu ne nkubirayo one of my friends nampola emmotoka ne batwala omwana oyo naawe ne bamujjanjaba. That's how much I love that kid. So gwe oyina kyoyagala olaga ensimbu Miki yasinga obubi. I'm not so bad, at least you know. Siri mubi bwentyo. Ge mazima. So you wanted to cause a damage, like wayagadde, you wanted to damage me, which is okay. Ateze siri muntu wabino kubanga ebintu ebisinga nabidelete nga nze bino ebyokuuma lisiti sibimanyi, and that's you. Gwe byoyagala always. Then I'm going to address ensonga y'abakazi. Bash, when we broke up, I dated. The first time we broke up, I dated some girl. And nalabye otaddeyo message nga mugisaamu olubuto. Okufiirwa buli kye nnina sigisangamuko ku muwala lubuto. My first time to abort a child was with you. Nenkugamba seetaaga omwana wange akyali muto alina emyaka 3. Remember very well. Then nengo omanye ensonga lwaki nakugamba olujjemu, because that child was for Shafiq. That child was not mine. Omanye amazima. Ekirala for the German guy, nze kale ndi mubi nnyo, but I remember yakuwasa n'ofuna n'olubuto. Eyo gye najjanga ku nyumba yo nenkaaba love ngenzunza. Bash, Miki loved you so much to the extent wakimanya even if you cheat, Miki will bring you back. That was the only mistake I made. I understand I loved you, but I'm also a human being. I get fed up. But it was paining me. Okuleka ogende. I swear nga sina kye nkufunyemu kwe kufunamu omwana oyo. Era nakugamba at least nina kye nkufunyemu. So, to set the record straight, nalabye Jewton in this matter. Okufiirwa buli kye nnina sigisangamuko Jewton embuto. Era omwana oyo simwebakangako. Jewton has been my friend from 2023. Olunaku lwe nali ne Jewton mu mmotoka twali tuva ku mupiira era namuleka eyo mbeera kiba namuleka ku kidde ekyanja. I think yali agenda mbazaira baby ng'ayambadde omujoozi gwange, but remember omujoozi gwa TikTok FC ogwa Miki gwe basinga okugula ku tiimu ne wobuuza coach. So for Jewton, I want to set the record straight. Bambi era bankubira I think ne bawe ne bavuga ne bajja ne wane waka. Omanyi kati gwe wakoze ekintu kye wakoze, but you don't know many people you've damaged. Bavuze ne bajja wano omusajja n'antunula maaso n'angamba muganda wange neebaka ne buli nnaku ngugumuka ne ntuuza omukazi ono ne mubuuza bino ebigambo lwaki wajjamu embuto za Miki. It has never happened. Sigisangamu ku Jewton embuto. Ekyokubiri, douche, you have a video of me seated in a home. Bwe twali tulwana ebikonde, I think video endala nali mukutte mu kiwato. Bwe twali tulwana ebikonde, you remember when nali nwana n'oyo omuvubuka twakozesa ekigambo ne tugamba ngenda wasa ani oyo mwala douche. By then I think douche yali asula Kasangati Road kumpi ne waffe. And by then douche yali abeera nnyo n'ono omuvubuka Raisin Kush. So in the process of yebikonde nga tubi promotinga, I went to douche's home nalinze Puma Saidi. Ne mugamba gwe lwaki tetukwatayo video epushinga event yaffe. Reason Kush nangambye etya. I think that's when we came up with that idea, and that video twagita naye teyakola teyatambula. Kati then ekya Jewton okubeera mu motoka yange. If I was hiding anything, kubanga nina omukazi, if I was hiding anything, I would have not posted that girl in my car. But she's a friend.
she's a friend I know the husband even, or boyfriend, whatever you might call it. Then a shadush, the other video you have, twali munju, you know, gwe ngo omuntu olabika olowooza mbu eno internet eyina kyegenda okukola Mickey. Sandivudde onakola eno video, no, because teri agenda kunkuba. Teri. What pained me, nalabye on your video a comment omwana we yazze n'agamba bawo musiyazi. You've been with me for fucking 4 years. 4 years. You know how a hustler I am. Omanyi mpomerwa ntya sente gyentu yanidde. Omanyi ntya bwe saagala bintu byonna biri mu bawala kwetunda bogus. Omanyi nzaani. You can't tell me you've been with me for 4 years. The fact that oyina ebintu byote saawa eno senga ndi musiyazi kati omutima gwo of course gwe nga gwoyagala malisi mukansanyewo Mickey. Ogambye obadde nange nga toli nange omwaka gumu. Messages ojjayo ezimu ziri recent. They are very recent. Omwaka gumu ogambye tobadde nange. But nga wano ndaga omwaka gwonna I've been in your life. Nga ntuusa obuyambi n'ebirala. One. Waliwo bye sitasobola wano laga bichati nga nze siri muto nga gwe awo situukawo. But kyenfa oba kyenjagala buli muntu ali yakimanye. Mickey is a proud dad. Mickey is a responsible dad. Please. Then ebirala it's all rubbish. Tebinkwatako. Then kubanga I heard you talking of my car. I have more than 2 cars. A motoka yange, everyone knows. The fact that eriko erinnya lyange, it shows you it's my car. Teri ayinza personalizing motoka nga teri mmanya ge. Okitegeera? Ebyo tebirina nnyo mugaso gw'amaanyi gwe ngenda biteekako because at the end of the day, that's my personal life. Okwongera ku ekyo, I know I've disappointed a lot of people. Omuli bakyali bange, omuli bazadde bange. Kubanga waliwo engombe egamba mu Baganda omuntu olina okubaako b'ofiirira oba olina abantu b'olina okuswalirako. Nze nina abazadde benswalirako. N'omuntu atalina baswalirako, they can do anything for fame, for likes, okusanyawo obulamu bw'abantu and other stuff. Naye nze nina benswalirako, so I've disappointed a lot of people with doing this. But I believe oba I think kino gye kinaakoba nga kigenda maaso kigenda kusanyawo obulamu bw'abantu oba kigenda kusanyawo relationship z'abantu nyingi. Then nange ng'omuntu I really don't care ne bw'ompita community husband. It's okay. That's very fine. But when we see the screenshots you shared, temulimu n'emu egamba mbu neebaka n'ono oba neebaka n'ono oba neebaka n'oli. And then for the women abakusindikira ebintu as you claim, bambi sibamanyi. Sibamanyi. Kubanga sina dating abawala bawera basatu. Ekyo kikugamba naawe okimanyi. No. So whoever person who is sending you stuff, simumanyi. Kati gwe wakozeseza this naye nga byonna ebyo bye wapositize I don't care. Kubanga at the end of the day ne wenvaayo ani gwe ngendo kakasa mbu banaye wewetegereza eno screenshot ya 223. No one. Eno ya 224 nga atandika. No one. Ostegera. But I'm sorry to everyone. We know yampagira nga kudisappointed okuddamu omukazi, and I'm very sorry to my little boy. Because the fact that we had something we share, if at all that kid is mine, I'm sorry. Then era waba wange ngenda kuddamu nkikugambe mu camera, you will look for me. Kubanga ogambye badde sikuwa buyambi, but we tubala abalamu here. I've invested more than 10 million mu myezi egyo emitono in that kid and you. Omwami wansonyiwe gw'olina ow'ebweru. I'm so sorry, sir.
but I've also been investing some money in you. So ansonyiwe, maybe you wanted to prove to him, but you have nothing to do with me. But I understand and I take it that whatever man I gave you, I gave it to you on behalf of my young man. So I'm so sorry to each and everyone I've disappointed. This is not me, but at least I believe the boy child side also must be heard. Simon Tukuja Agambe, I don't do this for my kid, but when at least I've been doing. So yeah, behavior musibe bulungi Katonda abagala, and then sembyayo kano buli muvubuka mwewale nnyo abakazi abaavu abatangana kukola.